Abawawaabirwa 18 abakwatibwa nga beekalakasiza ku Parliament Avenue nga bavumirira enguzi eri mu babaka ba Paalamenti leero balabiseeko mu maaso g'omulamuzi wa kkooti ya Buganda Road Julia Basajjabalaba okuddamu okusaba beeyimirirwe nga bakiikiriddwa bannamateeka 18 abakulembeddwamu Aaron Kizza, Shamim Malende, George Musisi, Benjamin Katana n'abalala. Bano bataddeyo okusaba kwabwe okw'okweyimirirwa kw'ossa n'okwanjula be baleese okubeeyimirira ng'oludda oluwaabi olukulembeddwamu Shifran Ndoi lusabye kkooti okugoba okusaba kuno nga lugamba nti bano singa bayimbulwa bandiddamu okukola ekikolwa kye kimu kye baakola nga bongeddeko nti bayimbulwa bateekebwako obukwakkulizo obw'amaanyi. Omulamuzi ayimirizza omusango guno okutuusa ku ssaawa 9 okusobola okuwa ensala era n'ayita fayiro endala ey'abawawaabirwa 8 nga bw'akomyawo n'akkiriza okuyimbula abawaabirwa kakalu ka kkooti ka $20 ez'obuliwo buli omu ate ababeeyimiridde $20 zo nga si za buliwo ng'abalagidde okudda mu kkooti nga 5 omwezi ogw'omwenda. Following court bond of good cash of 200,000 of each of the accused persons, then court bond of good cash 200,000 of each of the creditors. Ate bo bannansi b'eggwanga la China omusanvu abaakwatibwa ku by'okusima omusenyu mu lutobazi lw'omulwera olwaleero bakomezeddwawo mu maaso g'omulamuzi wa kkooti y'e Makindye Gladys Kamasanyu awozesa emisango gy'aboonoona obutonde, abeenyigira mu nvuba embi, abatta ebisolo by'omu nsiko n'ababba amasannyalaze. Olunaku olw'eggulo bakkirizza emisango nga leero bakomezeddwawo okuwulira ekibonerezo kyabwe ng'omulamuzi abawadde ekibonerezo kya kusasula obukadde 40 buli omu ng'omugatte bwe bukadde 290 oba okusibwa emyaka 3 nga bano kuliko Liang Cheng-wu, Wu Yuwen-hu, Lian Cheng-ziang, Hu Dong-zu, Gi Xingliang, Zi Gongzu ne Wang Peichuan. Which means each man pays a fine of 40 million Uganda shillings. And that makes a total of 280 million Uganda shillings for all the 7 counts. The imprisonment terms run concurrently, and that means they serve the longest term, which is a term of 3 years imprisonment. 3 years and 1 year, they move together. For your benefit to make them understand. That's what it means concurrently. Bano baakwatibwa ab'ekitongole kya NEMA nga bali wamu n'abasirikale ba poliisi nga 8 omwezi guno nga baasangibwa ku kyalo Kamuunga mu Town Council y'e Lukaya mu disitulikiti ey'e Kalungu nga basima omusenyu mu bumenyi bw'amateeka aba NEMA kye bagamba nti kye kiviirako oluguudo okubotoka nga buli kiseera. Bino ebibeereddewo nga waliwo munnansi wa Butuluki Kerim Ray owa kampuni ya Yaman Construction Limited naye yeetazibwa obukadde 2 oba okusibya emyaka 5 oluvannyuma lw'okukwatibwa lubona ng'aliwo ettaka mu lutobazi lwa Lwajjali e Mukono. Annette Namatovu yakusakidde eggulu lye lino ku lwa KSTV agaleero.